atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo nikitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakikana mwina abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo butakkaanya na bigambo byonna byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Nga tunaakubeera nga tutandika omusomo gw'olwaleero mbadde nsaba mugatte ebigambo bino wammanga ku bigambo by'osobola okubeera nga oyogera either mu buli lunaku oba mu buli wiiki ng'oluŋŋamizibwa omwoyo wo omutukuvu. Gamba nti nkoowoola amaanyi gange nate nkoowoola amaanyi gange gonna gye gali gakomewo eri ensi yange. Nkoowoola ebyamagero byange oba obulamu obw'amagero bwange bukomewo eri ensi yange. Era ndimutukuza era nga nejjako ebyo byonna ebiriikirizibwa mu maanyi gange. Era ndi ngabo okuva eri amaanyi gonna agatampeereza. Ndi mukuume era ndi mutuukirivu. Leka kibe era kibadde. Ekirala kyensaba nga ffenna abasamize kwe tusobola okubeera nga tutegeera nti tuli ku ssomero. Abaagalwa, tuleme kwerimba. W'obeera mu ssomero oyiga ate naawe n'oyigiriza. Tuleme kwerimba nti gwe wamala. Nze ekyo sikiyina mu nsi yange. Mpuliriza era n'enjiga kubanga mmanyi nti ndi mu ssomero. Omutonzi w'olirowooza nti omanyi buli kintu kyonna weebuuze w'obeera ng'omanyi buli kintu kyonna kiki ekikyabeera kikyakutadde mu kiraasi eyo eya wansi wandibadde mu kiraasi endala. Si kibi. Naye ebiseera ebisinga kituleetamu okwegulumiza ng'abasamize. Gwe n'obeera jjajja w'abaana n'obeera musomesa oba n'obeera oli yenna kifo kyonna abakulu kye babeera bakwasiza mu buweereza bwo n'olowooza nti nno ye ggwe kamala byonna. Muganda wange obeera weerimba. Nnyina kye nkuyigako naawe oyina ky'onjigako y'eryo gye bayita essomero ly'emyoyo. Ekyatuleeta wano okusobola okubeera nga twekwata ku mikono. Naye weegulumiza n'olowooza nti omanyi buli kintu kyonna, waliwo abantu abamu mu bulamu bwo ng'okkiriza. Oli jjajja w'abaana ng'okkiriza nti amazima entegeera n'endaba y'ebintu ey'omuntu ono ensinga kkiriza. Kikuyamba okusobola okubeera ng'okula. Gezaako okulaba ng'owuliriza buli kinnoomu newankubadde ayinza okubeera ng'akyali mu nsi ey'okubula. Naye ate nga waliwo ebigambo by'abeera ayogera mu bulamu ate ebibeera biyamba. Biwulirize. Ebikasasira ebyokulowooza oba okuvuma lubaale oba bajjajjaabo gwe tobifaako. Manya nti ndiga yabula. Naye erikomawo mukadde ki akatuufu. Twewe ekitiibwa. Era tubeere baggufu.
eri okulaba nga tufumiitirizanga naye byonna by'owuliriza bisengejje nga n'essenga w'omutima bisengejje n'omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu amanyi buli kintu mu ngeri eyo amanyi buli kintu kyonna mubuuze kyabeera akkiriza kikkirize kyabeera agaanye kigaane kubanga yeggwe Katonda omusukkulumu yeggwe atonda ensi yo tewali wagikutondera gwe kennyini weewaawo. Omusomo gw'olwaleero tuyagala tusome ku mateeka agakwata ku bululume. Nga we twasomako emabega twasoma ku bululume nti ekintu ky'oba okoze kyonna mu bulungi ne mu bubi obeera okitadde mu bank account yo either nga ojja kifuna mu bulamu buno oba mu bulamu obuddako. Ekyo bayita obululume. Obululume tebutegeeza nti nno kibi kyokka ky'ofuna nedda ne by'osiga mu bulungi nabwo bululume kubanga ky'osiga ky'okola ki ky'okungula w'okungula ebirungi era ofuna birungi w'okungula ebibi era ofuna bibi kye bayita obululume omuzungu kyayita kama. Abaana b'abantu singa tunaamanya nti nno obululume gye buli ensonga lwaki bwali bwaggalawo wano nti twali twawambibwa. Yensonga lwaki mwebuuza nti lwaki emizimu ennaku ebiseera bino tegiruluma ku abo ababatta kyali kyakola ki kya stopping bwanga kyagibwako abazadde baffe abatukuvu kulwa okuwambibwa kwe twali kwawambibwa ku wano ne tubeera nga twazanyibwa ku mutwe ne kati keno ke kaseera k'okumanya nti obululume bukomyewo. Era mu kkomawo tulina okubeera abeegendereza buli kintu kyonna kye tukola kye tukola. Erisooka etteeka ery'obululume ly'etteeka bwaguuga erikwata ku bululume. Etteeka erisinga mu butonzi oba erifuga obutonzi nti buli kintu kyonna ky'oteeka mu butonzi kikomawo. Omwagalwa, wandibanga weeyisa mu ngeri etali nnungi naye manya nti buli kintu kyonna ky'oyisa eri munno kigenda kukomerawo. Wandibanga olunaku olwaleero oli kuloga oli kukola bintu byonna ebitasaana oyisa mwana wa munno mbu obubi kubanga olowooza nti si yeggwe amuzaala. Obanga okola ekintu kyonna akuliisa abakozi akakanja manya naawe kennyini we batakuliisa kakanja mu bulamu buno obulamu obuddako oyina okukomawo nga maid naawe bakuliisa akakanja nga wooliisa Katonda muno. Buli kimu okisasulira newe kubeera kutta omwoyo oba omuzimu ogwo we gutakusonyiwa muyina okuddamu okubeera nga muzaalibwa nate wembeera mukoze agreement nti wamutta nga alina emyaka 24 era mugenda kubeera nga mu designinga mukomewo naawe oweze emyaka 24 naawe akutte. Banja lya mwenge liggwa na mwenge kye bayita obululume etteeka ekkulu. Kyosiga kyokungula. Abakulembeze ebiseera ebisinga mutta abantu bangi era akazito ne kakuzitoowerera mu nsi yo ng'ozzeeyo. Naye omanyi ki ekibaawo? Nkiddamu omulundi ogulala. Omutwalo gw'emizimu gosse nga ogusse kulwa odayo kubanga olowooza olina amaanyi kwabo ekitundu kyandikusonyiwa. Era wekikusonyiwa tewaliwo mutawaana kubanga babeera bamanyi kubanga tubeera sayidi eri tubeera tumanyi nti tuli kimu. Naye ekirala ekitabeera kitakusonyiye
ogenda kukomawo muganda wange oli kasasiro emirundi ng'ena ate nga yeggo ekidizayiningidde nti ngenda nyina okubeera nga mbeera mulalu. So wandibanga oli kutta, wandibanga osse bangi, naye olunaku olwaleero kubanga wano waliwo chance mukadde kano okusobola okubeera ng'osaba ekisonyiwo ng'okyali mu nnyama, naye wootaakikole ogenda kuzaalibwa emirundi ng'ena ng'owangaala emyaka 5 ate era mu nsi ey'okusatu ey'ekizikiza nga woolya kasasiro ate nga yegwe wabidizayiningira osobole okubeera ng'osasulira abo bewatta. Lino tteeka lya butonzi erifuga buli kintu kyonna. Obulamu tebukoma kati, obulamu babuzimba n'amagezi kubanga Katonda magezi. Buli wootategeera kwefuga manya nti nno buli kintu kyonna ky'okola kigenda kukomawo eri obulamu bwo. Ensonga lwaki bakama baffe buli kiseera batugamba nti buli kyetukola kyonna tudde mu mutima. Omanye nti nno buli kintu kyonna ky'osiga ogenda kikungula gwenga omusamize, gwenga omwoyo. Light worker. Manya nti buli kintu kyonna ky'oteeka mu butonzi kigenda kukomawo. Wekibeera mu bulungi era kigenda kukomawo. Tofaayo. Ne woobeera ng'okolera abo bonna b'obeera okoledde ne batukwebaza, obutonzi bwo bujja kwebaza. Ne wankubadde wandibanga ologwebwa ng'okola ki nga n'akuloga ng'omumanyi, teweetaga kubeera nga omuddiza, naye obutonzi bugenda kumuddiza kubanga bwe butyo ky'osiga ky'okola ki? Ky'okungula. Yensonga lwaki mu bitabo babagamba nti leka Katonda akole revenge yammwe, leka Katonda awoolere eggwanga lyammwe, eggwanga mayengo ga butonzi bwe gatyo gakola. Buli kintu kyonna ky'okola weebuuze nga sinnaba kubeera nga nkikola wekinaakomawo eri obulamu bwange gwe onaawulira otya? Wandisanyukanga omuntu gw'okikoze ayita mu mbeera embi era n'osanyuka era n'okuba enduulu. Naye jjukira nti nno okitadde buteesi ku banka akawunti yo. Oyinza obutakifuna mu bulamu buno naye ogenda kukifuna mu bulamu obuddako. Oli mufumbo. Ojolonga musajjawo, ojolonga mukaziwo, omuliisa mu buli kintu kyonna, omuloga buli kintu kyonna ky'okola mu nzekeza eri omwagalwawo, eri abantu bonna bigenda kukomawo eri ensi yo. Obulamu tebukoma mu kufa, tetufa, yeffe bakatonda bataggwaawo. Era nga gwe mugaso gw'obulamu bwaffe kwe okuyiga kusobole okubeera nga kukusobozesa okufuna entegeera ekola obwa Katonda kubanga Katonda magezi. Magezi. Etteeka eryokubiri ly'etteeka ery'obutonzi. Obulamu tebwekola bwokka, naye twetaagisa okubeera nga tubukola. Omwagalwa, togenda kulongoosa bulamu bwo nga tolina ky'okoze. Ekisooka mu byonna, olina okutegeera nti mu kulongoosa obulamu bwange kiki ekindeetera okubeera nga nziriŋŋana ensi buli kiseera gye mbaddemu mayengo. Ebiseera ebisinga nzije nga mbagamba Bannayuganda okulowooza nti nno tugenda kukyusa obukulembeze nga tukozesa enkola enkadde ze tuzze tukozesa era kigenda tuleetera abakulembeze be bamu kubanga mayengo. Ne wonikeera ku makya n'olonda omukulembeze nga tokyusiza mayengo g'ensi gw'otuddemu, era naye agenda kubeera corrupted kubanga amayengo ge gafuula ye.
amayengo ge gafuula ensi eno yonna. So tetusobola kubeerawo kuteeka nsigo za nkomeredde okujjawo ebintu bye tulowooza nti nfuga mbi ne corruption simanyi biki enguzi nga tetukyusizza mayengo ga nsi. Kino kitandika nze naawe. Toyina kwebuuza nti Uganda ekoze eti, Africa ekoze eti, oba sengendo yonna ekoze etya. Tandika na kwekyusa. Weweekyusa mu simple practice eno ey'okulowooza nti nno okola ebintu ebyekyana ekito. Ebiseera ebisinga okussa ekitangaala kubeeranga kwekonga. Naye muganda wange ebyo by'olowooza ebyekito ng'olowooza oba ng'okwesa ebirowoozo byo ng'olaba ossa ekitangaala n'olemerako buli lunaku olyewuunya. Amazima nga naffe we twewuunya nga tulaba nga tuwuliriza ekitangaala ekikka mu nda yaffe. W'oli kissa toliddamu kudda mabega. Mu ngeri eno obulamu butondebwa na ku kyoba okozeewo. Y'ensonga lwaki we mulaba ekikanga kitambulira mu mbeera ey'obuseegu, embeera ey'okubeera nga buli kiseera yemmwe mubeera bannandwadde. Ng'ovudde ku bano abanoonya essente ez'ekizikiza kubanga gye bali. Ebiseera ebisinga abasamize muddaawo ne mwegomba nti asinga mbeera nga ggwe oba singa mbeera nga oli, naye ng'omanyi otya nti nno ssente oba emmotoka ezo zaavuga zaakuyiwa musaayi. Lubaala omutuufu takkiririza musaayi, ekitegeeza nti nno n'ekizikiza nakyo kigaba ebintu. Baganda baffe naddala ab'enzikiriza ez'ekizikiza, ebiseera ebisinga mwewuunya oba ne mubeegomba nti nno mukadde bayina ssente era n'olowooza nti nno bye bituufu. Bannange n'ekizikiza nakyo kigaba obuuma, oba obadde tokimanyi kigaba. Nga newankubadde egy'ekitangaala okizimba ggwe kennyini kubanga bakuzimba ggwe kennyini obeere nga ye ggwe weetondera ensi yo. Mu kutonda ensi yo oyina okumanya engeri gy'olina okubeera nga ossa ekitangaala. Mu kussa ekitangaala n'osobola okubeera ng'okozesa ebirowoozo byo. Mu kukozesa ebirowoozo byo n'otonda ebiro. Ebiro ebyo bibeerayo mu biro bye eby'olugendo lwo. Okutuuka ku nnyumba gy'oyagala oyina okussa ekitangaala. Mu kitangaala mu nsi yo ng'olemeddeko era ne weebaza ne Katonda akutuddemu, then n'akuleetera ennyumba eyo mu biro ebyo ng'obituuseeko. Ebiro ebyo bituukibwako nga oyita mu mitendera egy'ensi ye ey'omunda. Okitegeera? Kubanga buli kintu kyonna mayengo. So tasiki yaffe ffenna nga abasamize, nga abaana b'amaama nattimba, kwe kusobola okubeera nga tuyina kye tuba tukola. Tuba tuyina okubeera nga tuyina kye tukolawo. Gwe ng'ekika oyina okusamira osobole okubeera ng'ojjawo ekizikiza okisikize ekitangaala kye bayita obusamize. Ossa emize osobole okubeera ng'oleetawo ekitangaala kubanga emize gireetebwa kizikiza. Ekizikiza kitegeeza obutabeerawo kitangaala. Okitegera? Buli kintu kyonna ye ggwe akyereetako. Obulamu yeffe tubuvuga. Naye wokkiriza TV ne radio ebeere nga yedictatinga ensi yo era ebyo by'ogenda okubeera ng'otonda. Naye ensi eyannamaddala etondebwa kuva mu mutima gwo. Ensonga lwaki buli kiseera weesanga nga odda mu mutima naye wegamba nti nabadde ngenda mu lugendo naye omutima ne guŋŋamba nti togenda. Wowaliriza ne bakubirayo oba ne bakubbirayo oba n'ofuna akabenje. Olaba nti nno ye ggwe atonda ensi yo ng'okozesa ebirowoozo kubanga Katonda kirowoozo ekitukuvu ekibeera kikutuddemu. Era nga okubeera nga Yakobo alwanagana ne Katonda
kitegeeza okulwanagana ne image ya state yo eyentegeera yo gy'olina olunaku olwaleero ogisikize n'ebijja by'oba ovumbudde. Okwo kwe kumegga Katonda. Okitegera? Kubanga obeera omujje mu bwawannema mu kaseera ako abagabadde amazima go then ate n'ogasikiza amazima amalala kye bayita okutindira. Kubanga amazima gakyukagana, amazima g'olwaleero gandibeera si mazima ag'enkya. Y'ensonga y'engeri gye tukula. Ekintu ky'obadde otwala ng'amazima olunaku olwaleero mu myaka 5 mu maaso ate kyandikyuka. Ekyo y'ensonga lwaki kyetaagisa okubeera nga buli kiseera obeera weeyubula ng'omwoyo, w'obeera ng'oyagala kukulaakulana. Nabagamba emabegaawo nti ke muyita akasirikitu oba ke bayita atom. Strings ezibeera zikatuddemu, atom eyo weekulaakulana n'efuuka universe. String kye bayita maama ne taata, ekitangaala ekibeera kitudde mu balongo Ndawula ne Mukasa. I mean Ndawula ne Bulamu. Gubeera muti. That is nga efuuse universe. Universe etuulamu billions za planets. Obwo bwesedde butudde mu buli kintu era nga yenkulaakulana gye tutambulyamu ffenna ng'emyoyo. Ekirala, etteeka ery'obululume eddala ly'etteeka ery'okubeera omuggufu eri buli kintu. Omuntu yenna aguguba atayagala bipya tasobola kukula. Tosobola kutegeera nti obubbi bubi nga totegedde nti bubi. Tosobola kubeera nga otegeera nti nno amazima. Nnyina obulamu oba ntambulira mu bulamu obw'ebbalirirwe gwe n'obeera ng'okkiririza mu ekyo n'otakikkiriza na kutegeera nti nkoze etya okulaba nga nkyusizza obulamu bwange. Oyina okukkiriza embeera yonna ekuliko. Mu kugikkiriza osobole okubeera ng'ogikyusa. Yes. Oli mulwadde. Oyina okunoonyereza nti obulwadde buvaawa. Ngenze mu malwaliro bakebedde buli kintu kyonna tebalina kye balaba mu byuma by'abazungu. Kkiriza weebuuze. Weebuuza abakulu, weebuuza abakusingako bajja kukugamba nti wobeera nga tolina ky'olaba ekitegeeza nti mpewo z'ekika lubaale wammwe akubanja. Then otandika okubeera ng'otegeera kubanga yego wa designing ebintu ebyo nti nno mukadde kano oba mukadde bwe kati ndirwala neŋŋenda mu ddwaliro. Mu kugenda mu ddwaliro tebalizuula bulwadde obwo. We batalizuula then onoonyereze mu kuzuula then osangeyo omuntu anaakugamba obeera omusanzu omutuufu nti lubaale w'ekika akubanja. Yeggwe weebanja. Kubanga n'okwekuba omwoyo wo yennyini yakukuba. Omwagalwa, oyina okukkiriza obunafu bwo. Oyina okukkiriza nti amazima. Nnyina weakness eno mu bulamu bwange. Nnywa nnyo n'entamiirikika era n'ensobola n'embeera ng'olusi n'okola n'ebyensonyi mu maaso g'abaana bo. Kkiriza ekintu ekyo, mukikkiriza then noonya solution evuddewa. Kyandiba kiyinza okubeera nga si kyangu nga ze zimu lessons ze wa designinga mu kubeera ng'oyita mu kunyooko naye w'olemerako ogenda kufuna solution ku kyo. Kubanga ebiseera ebisinga ogenda okusanga nga lubaale w'ekika, lubaale w'ewammwe yakunywesa. Buli kintu kyonna
oyina okukikkiriza. Tewaliwo kintu kyonna ky'ogenda kukyusa mu bulamu bwo nga tokikkiriza. Etteeka eddala ly'etteeka ery'obuvunaanyizibwa. Ebiseera ebisinga ng'abaana b'abantu tujja ne tusonga ennwe eri abantu bannaffe nti be bavunaanyizibwa eri obulamu bwaffe, nti byonna byonna ebibeera bizze eri obulamu bwaffe abalala be babivunaanyizibwako. Omwagalwa, si bwe kiri. Yeffe tulina obuvunaanyizibwa. Gwe weebuuze, ensi yo ogitonze okuva eri gwe. Wandibanga abantu olunaku olwaleero b'osengamu ennwe nga bwali bululume bwa mabega, nga waloga omuntu nga naye alina okuloga. Okitegera? So buli kintu kyonna tulina okumanya nti tulina obuvunaanyizibwa eri obulamu bwaffe. TVC erina okulagira eri kiki ky'olina okubeera ng'okola naye tuwulirize omutima gwo. Omutima gwo we gugamba nti togenda kufuna kayiso kano, tokkiririza kwekyo omukulembeze kyakugamba, kubanga yeggwe mukama w'obulamu bwo. Goberera mutima gwo, kubanga yeggwe buvunaanyizibwa eri obulamu bwo, si gavumenti. Gavumenti si yeyina okulowooleza, si muntu yenna wawabweru si yalina okulowooleza, nedda. Yensonga lwaki tugenda kusanga obuzibu eri abaana abajja abagenda okubeera nga bazaalibwa, kubanga bagenda kubeera nga tebagoberera policies zaffe ze baatukulizaamu. Okutya okwo bazadde baffe kwe baatukulizaamu tebagenda kubeera nga bakugumiikiriza, bagenda kugoberera mmeeme yaabwe, bagenda kugoberera mwoyo waabwe. So manya nti nno buli kintu kyonna olina obuvunaanyizibwa eri obulamu bwo nga ggwe. Tokola kintu kusanyusa, simanyi bazadde, simanyi fe eno family y'abalooya nga ggwe mundaayo owulira oyagala kubeera muyimbi. Kola ekyo ky'oyagala, kubanga oli mwoyo gwetengeredde. Etteeka eddala ly'etteeka etteeka ery'enkyukakyuka. Abaagalwa, bino we wava okugereesa nti ebyedda biddiriŋŋana. Ebyedda biddiriŋŋana kubanga obeera tobiyizeemu. We tunadda nga tusolovinga oba nga tutereeza ebintu nga tukozesa ekkubo lyerimu ekkadde, nga mulowooza nti nno mugenda kukyusa obukulembeze n'emmundu, nga mugenda kukyusa obukulembeze ne violence, era mugenda kuleeta beebamu abagenda okukola ebikolwa bye bimu paka wooyiga. Yensonga lwaki musanga families ezimu nga zikola bwe zityo nti simanyi bano beetuga, family yaabo buli kiseera beetuga kubanga baagaana okuyiga lessons ezireetera ebintu ebyo okubeera nga tebijja eri obulamu bwabwe. Oyina amaanyi okukyusa ebyafaayo eri ensi yo ng'okyusa ekkubo lyo. Ekkubo lyo likyusa otya? Ng'obuuza omwoyo w'omutukuvu. Funa akadde sirikako, buuza omwoyo w'omutukuvu, buuza amayengo agakutuddemu Katonda akutuddemu mu mutima agenda kubeera nga akuyamba okukyusa ekkubo lyo. Si goberera ettumba erikutudde mu mutwe gwo, kubanga ly'ettumba ligenda kubeera nga lijja mu tterekero eri omulongo kizikiza gw'oyita ekitambo. Kubanga waliko mu bulamu obw'emabega nga wali otemyeko ku muntu akunyiiziza ku extent eyo, era kigenda kubeera nga kikomawo mu bulamu bwo obulala. Era oyangwe mangu okukola ki? Okulonda ejjambiya omuteme. Naye w'oyanguwa n'oyiga tekiniki nti nno ebintu bikolebwa mu mutima, embeera eyo erikomawo eri omu bulamu bwo, ogenda kudda mu mutima, omutima ogenda kuwulira nga gukuwa ekirowoozo ekiri opposite na kyoyaayaanire oba ekiri mu tterekero oyo, olaba nti okyusizza ekkubo. Emyoyo mingi gizaalibwa emirundi egiwerako ena naye nga gikola engeri enkola ze zimu.
yakwata bbaawe mu lifetime ey'emabega nga alina omusajja oba alina omukazi ku buliri n'abatema. Balina okukomawo era ne bazaaliwo era ne bakola ekikola kyekimu paka ono waali esonyiwa n'abeera nga tatema n'abatunulira butunulizi n'asalawo n'atandika obulamu obujja. Olengera nti nno ozze mu mutima n'okyusa obulamu bwo. Ebyafaayo tebiddiriŋŋana, ebyafaayo bikomawo paka nga omaze okubiyigamu. Kino kikuyamba okusobola okubeera ng'okyusa ki ekkubo lyo nga ggwe. Ekirala, etteeka eddiddako ly'etteeka ery'obugumiikiriza n'erya oba okusasulwa. Abagalwa, etteeka lino litusomesa nti buli kintu kyonna oyina okulemerako era oyina okulindirira buli kintu kyonna ky'obeera otonze, oyina okulindirira akaseera akatukuvu, kubanga akaseera akatukuvu ke kagenda okubeera nga kakuwa ebyo by'ogenda okubeera nga weeyagaliramu mu kadde akawanvu. Naye ettumba ebiseera ebisinga ddyo libeera liyagala byamangu, teriyagala ogumiikirize. Era buli kiseera okube empende ez'okulaba nti nno okoze otya okulaba ng'ofuna ebyobugagga ebyomangu. Y'ensonga lwaki abasamize mutomedde ne mugenda mu masaba agayiwa omusaayi, ne mugenda mu masaba agaloga, kubanga mwagala byamangu mu kifo ky'okubeera nga mugumiikiriza musobole okubeera nga mufuna obugagga obw'ensibo obunaabasobozesa okusobola okubeera nga mufuna ebyobugagga ebyo bugenda okubeera nga mulekawo wamu n'abaana bammwe. Kubanga obugagga si bintu, obugagga mpewo, obugagga mukisa, ng'omukisa kye kitangaala ky'oba okoleredde mu famire yo, ky'oba okoledde mu lujjalo. Kubanga ebintu Lubaale agenda bisaanyaawo kubanga noona alina okuyita mu bulumi. Wakola ebyobugagga byo mu kizikiza, ekitegeeza ogenda okufa nabyo. Y'ensonga lwaki babitonda byonna ne biggwawo ne bano nabo batandike olugendo lwabwe. Wandikola akakalu nti simanyi emyaka 10, simanyi nze ndi maama, ogenda kuzaalibwa ng'omuzzukulu, osanga akakalu kwako ke wateekawo ak'emyaka 10. Ng'olowooza nti nno simanyi abazzukulu be baakola ki, be bajja okukasanga, ogenda kuzaalibwa mutabaniwo, ogenda kuzaalibwa muzzukulu wo mu bulamu obw'emmaaso, osobole okubeera nga onoza ku ebyo bye wasiga mu kika. So tulina akadde okusobola okubeera nga tukyusa ebintu bino. Wobeera ng'okyali mulamu nga wakola ebintu ebyo, oyina akakisa olunaku olwaleero okugenda n'ogenda n'osazaamu ebintu ebyo. Kubanga ogenda kukomawo ozaalibwe mu bululume obwo, ozaalibwe mu mayengo ago ge waleeta mu kika. Tobikola ya muntu mulala yenna. Ogenda bifunamu mu kana akaseera, myaka ga 2-3 ofa obugagga, naye emyaka 6 oyina okuzaalibwa okomewo osanga akakalu ako ke wasiba. Etteeka erisembayo ly'etteeka ery'okuyimusibwa. Abagalwa, byonna by'obeera oyagala okubeera ng'okungula biva mu mayengo n'amaanyi g'oba otaddemu. Tewaliiwo kigenda kubeera nga kijja mu kakeeka. Tewaliiwo byamangu. Tewaliiwo Lubaale agenda kuwa, tewaliiwo jjajja Saalongo ne Nalongo agenda kuwa byamangu nga tofuddeeyo. Obujjumbize bwo bwe bugenda okubeera nga bukuyamba okusobola okubeera ng'otuuka ku lyengedde. Wandisanga omusamize omu ng'alina emmotoka naye nga ayise mu kaseera ak'okuteekerera bajjajjaabwe okumala emyaka nga 10, okumala emyaka nga 8, mulamba nga tafuna. N'abakulu nabo ne bakakasa ne balaba nti ono mugumiikiriza teyajja kutunoonako buuma.
abasamize tulina okwejjako mukola obusinziiro ne mukola abalongo ne mulowooza nti mu myaka 2 myaka simanye myezi 6 mwezi gumu nti ogenda kubeera ng'oli mugaggafuge muganda wange sibwe kito sibwe kiri oyina obulamu bungi bwoza otambuliramu oyina obululume bungi bwoza otambuliramu oyina emizimu mingi gy'olina okubeera ng'olongoosa toyina kulembeza buuma nga okola lubaale oyina kulembeza kitangaala kubeera nga okissa eri ensi eyo eri ab'eŋŋanda zammwe okubeera nga mukolera obulamu obuwanvu obuwangaaze n'obulamu obwotaggwaawo bwe twajja okusobola okubeera nga tukola mu kadde kano nga tufuna omubiri ogutakola ki ogutaggwaawo kyekyo kye baayogera ku muganda waffe Yesu nabagamba buli kintu kyonna kye baayogera mu bitabo baakyogera ku buli mwoyo gwonna twenkana tewali bwakusinga kino nkyogera emirundi mingi omutonzi muwe ekitiibwa naye tokkiriza kubeera ate ng'akuyisaamu amaaso naawe gwe baawa obuvunaanyizibwa jjajja w'abaana leka kulowooza nti nno abo b'okulembera bisiimuula nedda nabo batonzi weezaalira obululume kubanga buli w'okola n'ogisa bubi omutonzi oyo fiiringi ye n'emukosa ogenda kisasulira so tubeere beegendereza tumanye nti ffenna twenkana tumanye twewa ekitiibwa era tunyumirwe kubanga ffenna tuli baana ba Taata Katonda ne Maama Namugereka buli omu yaweebwa obuvunaanyizibwa bwo kola obuvunaanyizibwa bwe nange nkola obuvunaanyizibwa bwange naawe kola obubwo tusobole okubeera nga tugatta ettaffaali ery'obulamu buli kintu kyonna kiva mu mayengo buli kintu kyonna kigabibwa Katonda akutuddemu y'ensonga lwaki nabagamba sookanga kwebaza maanyi agakutuddemu manya nti nno tewaliiwo kintu kyonna kyakakeeka ebikula amangu bifa mangu mu ngeri eno musamize munnange mu ngeri eno light worker munnange manya nti nno w'oba oyagala eryamangu era manya nti nno bigenda kusaanyaawo mu bwangu obeere nga buli kiseera oddiŋŋana ekintu kyekimu tubeere bagumiikiriza tumanyi nti wabeerawo embeera ejja n'ekusoomooza naye manya nti wabeerawo ekyokuyiga ky'olina okubeera nga oyiga mbuli mbeera ebeereze newankubadde otambuza embeera ensonga z'abakulu naye wayinza okubeerawo ebbalirirwe erijja mu bulamu bwo leka kwekyanga ogambe nti simanyi kange n'embookye n'embookya ekitegeeza nno wabanoonyako buuma wabanoonyako buuma omanyi nti yegwe lubaale omanyi nti no weekuza omanyi nti no yegwe weebuza obuuma obwo osobole okubeera ng'oyiga waliwo n'ensobi ffe ffennyini ze tukola nga zituleetera embeera ezimu ne tubeera nga tuyiga buli kintu kyonna kye tubeera kizza eri obulamu bwaffe kituyigirize personally nganze nayina embeera ey'okugabiikiriza naye njize mu bbanga abakama bange ne banjigiriza nti wandiyamba omuntu omulala naye nga naye akubibwa abakulu asobole okubeera nga azuukuka mu kuzuukuka ate w'omukola kye obeera omunafuya so tubeere beegendereza kino kyekitegeeza nti nno oyina okubeera n'omutima mukono gaamu nedda naye manya wookoma muganda wange ekyokulya kigabe naye oyinza okubeera nga oyamba omuntu omulala akola ki naye nga waliwo omwoyo oba omwoyo w'omutukuvu kyamuyisaamu asobole okubeera ng'ayiga si kyogera nti nno tulina okubeera selfish oba tulina okubeera nga tetugaba naye bino byonna tulina obyebuuza omuntu ono ali mu mbeera eno yandibanga oba lubaale we ayina kyamuyigiriza so tubeere beegendereza kubanga nkinozezzaako n'enkiraba
bajjajjaffe abasikayo bajjajjaffe weebuuze nga nti kino bwekiti nnyamba omuntu ono ajja kubeera nga akuluŋŋamya kubanga abantu abamu ne b'oyagala okubeera ng'oyamba abamu bakwatagako obuuma obwo babutwala ate bakusiraanye. Mu ngeri eno kiki ekitasobola kubeera nga kisalinyizibwa kyekitangaala sa ekitangaala eri ensi sa ekitangaala eri maama natimba akigabanye eri abaana be bonna. Mu ngeri eno togenda kubeera ng'osiranyizibwa, togenda kubeera nga osobya ate okugwa mu miggo egy'abalala. Kino sigamba nti toyamba, yamba naye sooka weebuuze. Sooka weebuuze ku jjajjaawo, sooka weebuuze omutima gwo. Manyi kiri twike. N'ekyo ky'okulya abakulu bakikkiriza. Wekibeera kyakulya gaba. Naye wekibeera nga kubeera nga okyusa totalo obulamu bw'omuntu totalo okuggyako ng'olagiddwa jjajjaawo, beera mwegendereza nti ekikuba oli kyandikutwaliramu. Naye ate osobola okugaba ky'oyina nga kyekitangaala, osobola omuyambako, osobola okcreatinga image n'olaba nga obulamu bwe bugenda bulongoosa, osobola okukozesa amayenga ag'akakobo ow'amazzi n'ogamuyingiza buli lwaggulo n'anaabuuka ekizikiza kye we kinaabuuka, then amayenga ag'ekitangaala g'obeera omutonzeemu gamuyamba okufuna omulimu. Oba ne image yennyini gy'obeera otonzeemu ng'omulaba oyimagininze, kubanga Katonda birowoozo, Katonda it's a wonderful image gy'obeera otonze mu bulamu bwo, n'omuteebereza nga buli kiseera n'okiremerako, ne weebaza Katonda akutuddemu kubanga era y'omu naye yamutuddemu, then ekintu ekyo atuuka mu maaso n'akituukako, naye alina okukola omulimu ogwo kubanga jjukira tusomye ku tteeka ery'obuvunaanyizibwa. Buli omu ayina okumanya nti nno y'ayina ekisumuluzo eri ensi ye. Buli omu ffenna ku ffe yeffe tuyina obuvunaanyizibwa eri obulamu bwaffe. Gega amateeka agafuga obululume eri ensi yaffe. Atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.